Sabbiiti ewedde omubaka omukyalo ow'ekibuga Kampala Shamim Malende yakomawo ku aboobwe okuva mu ddwaliro gy'abadde ajjanjabirwa e Nairobi era olwatonnya ku ttaka lya Uganda n'ategeeza nti we yakoma wagenda okutandikira. N'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna nga emuziraba. Olwaleero abukeereza nkokola n'abinaanika ebiraato paka ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ekya National Unity Platform e Makerere Kavule. Kunga Lubaga kunga! Kunga Kampala Central kunga! Ono agenzeyo n'omulamwa ogw'okudduukirira omulanga gw'okusonda ensimbi ezinaayimirizaawo ekibiina kino mu kalulu akabindabinda era olutuuse n'ayanja ensonga ye. Omulanga naguwulira era nengutegeera olw'okuba nti olina okufundraizingira ekibiina kyaffe lwakuba nti mu biseera bwe kyabeererawo nali ate nze kyaliko kitanga mwagakana naye kiba kitukagatako ng'abakulembeze ate nga bannayuganda ffenna okubeera nga tuddukirira omulanga. So ewaawo tubadde tutambula ng'olwedde tufundraizinga mu kibiina kyaffe ku lw'obulungi naye era nange ngambye kanneesita olunaku olwaleero mbeere nga ndeeta omutemu gwange mu butongole. Oluvannyuma ajja yeeteretebbwa ly'ensimbi eriwereza ddala obukadde 10 ku Lwazi constituency zaakiikirira eziwera ddala 9 mu kibuga Kampala ssaako n'abakyala. Akakadde ak'omunaana ku lwa constituency ya Nakawa West, akakadde ak'omwenda ku lwa constituency ya Nakawa East, ate n'akakadde kano ku lw'abakyala bonna ab'omu Kampala awamu bwe bukadde 10 olw'ensonga ng'omubaka omukyalo wa Kampala wentwala wabeerawo ababaka ba paalamenti 9. So buli constituency tugiretedde akakadde ka ssente kamu ne ku lw'abakyala enteekamu akakadde kamu ze miliyoni 10. Malende mu kwogerako ne bannamawulire akubiriza bannayuganda bonna okwetaba mu kaweefube ono ow'okusonda ensimbi wakati mu kununula eggwanga. Njagala okukozesa omukisa guno nti ku lwange ne ku lw'abannakampala twagala okukubiriza bannayuganda yenna gye muli n'abali mu diaspora buli omu okubaako kyotoola okudduukirira omulanga guno kubanga eno revolution yaffe ffenna kubanga ffenna Uganda tugirinamu omugabo. Ayongeddeko nti okuleeta ensimbi zino si kipya olw'ensonga nti babadde nga bawaayo omutemwa gwa buli mwezi ogw'essalira wamu n'okuyambako mu ngeri ezitali zimu. Ssente eziweereddwayo za kuyambako mu kalulu ka 2026 ka pulezidenti era nziwaddeyo mu kudduukirira omulangwa ogwakubwa oba ogwateekebwawo ekibiina kyaffe okusobola okuyambibwako mu byenfuna. Ssente zino omuntu yenna omulala asobola n'okusasula newa talina na kifo kyakola ki kyagenda kwesimbako lutalo lwa bannayuganda ffenna wamu kuyambako kulaba nga tutuula entebe mu ntebe. Wakati mu mbeera eyo ono akwasiddwa ebbaluwa giyite certificate ey'ababede eno ng'eriko emmunyeenye 5 emanyiddwa nga 5-star certificate ng'akabonero ak'okumwebaza. Yoyo maama amaze osasula obukadde 10 cash. Shamim Malende ye mubaka omukyalo owa Kampala ekifo kyamazeemu emyaka 5 wabula nga sipiika w'ekitongole ekitwala Kampala ekya KCCA Zahara Luyirika tamuli bulungi kubanga naye entebe eno agyetaaga. Tunaabiwulira. Haddison Sempija yakusakidde emboozi eno ku Promise TV alipoota leero.